Mwenda Mutebi myaka 7 egiyise kasookedde azaalibwa. Era tuli wano okujja okusoosowaza ebyobulamu naddala nga twewala Mukenenya. Fenna Mukenenya atukwatako ab'eŋŋanda ab'emikwano. Teri ayinza kuyimirira awo n'agamba nti takosebwangako Mukenenya. N'olwekyo okumulwanyisa okumumalawo tulina kukwatira wamu. Tuli wano okutambula ne banna business obusuubuzi saagala gwogerako kuba gusaasaanya Mukenenya. Gwe mulimu ogusinga obukadde, gwe busuubuzi obusinga obukulu obw'amalaaya, gwe busuubuzi obwasooka eri omuntu. Temubiwulirangako naye ate busaasaanya Mukenenya. Naye obusuubuzi bwe bukuza ensi oteeka okubaako ky'otunda ensi ekule. Tunadda tutya ku ntikko nga tetulina bye tutunda. N'olwekyo ffe twagala okuleeta amakampuni gano gonna mu katale. Bagamba nti bizinesi ikuba abantu mu maaso bagimanye. Abe Mukiibi abyogera. Bizinesi ikuba abantu mu maaso bagimanye. Mufune amagoba tuleete enkulaakulana. N'olwekyo nnyaniriza abakulu bano bonna abali mu makampuni n'ebitongole eby'enjawulo. Era ffe kubanga ensonga zino bazitegeera. Kamalirize nga ndi ku basajja sijja baweeza. Tolaba omusajja oyo omukyalo oyo ogera n'omuwaana enviiri n'omugamba sayagala kuddamu kukola. Enviiri zino tuddeyo tuzifumbe. Bwe mumala okuzifumba ng'omuganga onyiridde nnyo ate olaba guno omusono gwe gusinga. Bw'ova ku ekyo oyagala kumukyalira oba yakukyalire. Kati omukyalo oyo nga bamututte ku kakaawa n'okola n'ezo enviiri ezinyirira bwe ziti. Ayinza okutya okuga nti musajja gwe wadde onyirira naye gundi. Kati gwe musajja ba musajja owannamaddala. Omukyalo omukuume. Ababadde wano jjo nabanyumiza omusajja gwe bazze okundoopera. Minisita Kabanda oba nayo bino mukulu ddala naye ng'alina abaana b'abandi babiri abato ddala atuuse obbazaala. Omanyi Katikkiro bamuloopera buli kintu ekiri mu nsi bakigamba Katikkiro. Kati omusajja bwe namuyita ne mugamba nti owaayi n'aŋŋamba nti nvaako nange nnyina abaana gye bali eyaba bakuluusanya mbamanyi. Kaakati bw'ogendera ku nkola eyo abaana bo balabe bajja kubatta. N'olwekyo ffe abasajja wamu tube n'obuvunaanyizibwa tutaase omwana ow'obuwala. Abalwanira eddembe ly'abakyala kino tebakikkiriza naye ensi ekyali yaffe basajja. N'olwekyo tutaase omwana ow'obuwala tugobe wano Mukenenya. Bwe muba muntegedde munkubire mu ngalo. N'olulala mukolanga bwe mutyo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Tabana kino tukijjawo. Cabinet Ministers no Speaker kiro ekifaananyi ekisooka tukifune nabo aba gatugenze Remi nga tugenze. Remi weeyongereko omugye. Good. Good. National Oil Company after human diagnostics. Commissioner Victoria Nabiteka, Assistant Commissioner Kalumba Robert, Rita Luima, Rita Muzira, Jojo. Next, after URA, ATC Uganda. Come with your teams, ATC Uganda, for these pictures. The East African Vitals. East Africa Medical Vitals next. East
East Africa Medical Vitals. SBA Uganda, next. SBA Uganda. Office of the Auditor General. Microfinance Limited, Uganda Party, Uganda Party, Uganda Insurance Association. National Drug Authority. Human Diagnostics. Uganda Bureau of Statistics, please. Uganda Bureau of Statistics. St. Francis School of Health Sciences. Kono twanane ya Jessa na Uganda Batteries. Abatatutte Nature Creates Ventures Limited. Nature Creates. Monone gami checks za mwemugene nazo. Uganda Electricity Distribution Company Limited. Sanga wanna nachiri chibaddewo kirala katukinyweze UEDCL Civil Aviation Authority. UEDCL. Roofings Limited, Civil Aviation Authority next. Uganda Red Cross Society after Uganda, then Uganda Red Cross next. Uganda Red Cross Society, King's College Budo. King's College Budo, members of Abapuka, Mujebe Bangambia Bakajakati. Towako of Africa, Uganda. Towako of Africa, Uganda Limited. Towako of Africa, Uganda. Kisaba Chiba Segona Yaba. You are a camp for your dummy check, please. Mchiga. Nona dummy check yo. Tamisa Kabanda, Kaban Katikiro. Tuduka. Kola mukuduiro na yenywa ku mazzi.
Kawujjono minisita kamukulokere Vicky Nattaka nga nsinzidde okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Olunaku olwaleero nzize nga nkiikirira akulira ekitongole kya Uganda Revenue Authority, Mwami John Musingizi. Atutumye omukiikirira olwakubanga tasobodde olw'emirimu egy'enjawulo yabadde akwasaganya naba nga tasobodde kujja olwaleero. Tubadde n'essanyu lingi okubeera ku mukolo gwa Kabaka's Run lwakuba kuleeta abantu ab'enjawulo awamu n'ebikivaamu kuleeta abantu awamu n'ebirungi ebikoleddwa Kabaka wa Uganda tubyenyumirizaamu. Kati weefube ono wakulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kati nga mmwe aba URA abantu bwe musolozaamu biki muyinza omubafalaasirako kaweefube ono kubanga abantu balina okubeera abalamu kati eno fiimu ya Kabaka's Run ekwatagana n'okumukenenya naffe nga Uganda Revenue Authority tutwenyumirizaamu lwakuba abantu baba nga si balamu tewali ngeri gye basobola kukuŋŋaanya mu musomo era n'emisomo gye babadde bazze nga bagamba oba basomesa abantu tulina essanyu lingi nnyo era naffe tukwatagana nabo okulaba nga bannayuganda beekuuma era babeera nga balamu basobole okubeera n'obulamu. Nammwe musuubira kusanda okubeerayo? Era tusuubira okubeerayo naffe tubadde bamu ku basiponsa bwa eventi eno era tujja kubeerayo okwo lwakuba tuli wamu n'Obwakabaka bwa Uganda. Mudduukiridde mutya? Tudduukiridde era tudduukiridde tuwaddeyo miliyoni 10 mukama waffe John Musingizi awadde contribution ya miliyoni 10 era yatutumye okuba nga tugireese ne tugiwaayisa. Kozi amanya agange nze Vicky Nattaka ovudde mu kitongole kya Uganda Revenue Authority Commissioner General's Office era akola nga Assistant Commissioner and his Executive Assistant. Nze amanya Luzinda Harold ndi musajja Muganda, musajja wa Kabaka, mvudde mu Tower Core of Africa Uganda. Omulimu gwe tukola tuzimba mirongooti egyo gya Telecom egy'empuliziganya. Tuli basanyufu nnyo kuba nti batuyise okwegatta ku koze eno enkulu ennyo eya Kabaka Run, era twayimukiddemu ne tujja tusapootinge eno ensonga enkulu ennyo wano mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Musobodde mudduukiridde mutya? Tudduukiridde Kabaka ne tusapootinga mu ngeri y'okuwa ebyensimbi era tuwadde mu kategori ya Platinum nga ffe aba Tower of Africa okusobozesa nti to reaching out mu the girl child era nga omukutu gwe mukulu gwe gubadde gugamba n'okupreventinga HIV spread wano mu Buganda amwa ogw'okulwanyisa mukenenya. Era tuli basanyufu nnyo kuba twegasse ku mulamwa guno. Kati muwaddeyo sente mmeka oba mijoozi migozi emeka? Tutaddeyo obukadde bubadde 2 ate era nga tujja kwongerera ddala okusapootinga era kubanga tulaba nga omulamwa guno mukulu nnyo. Kakimu mukubiriza abavubuka mu kwekuuma nga obupaka bwe twandikubiriza abavubuka baffe mu Buganda ne Uganda yonna wano tubakubiriza nti beekuume mukenenya, bakuume obulamu bwabwe kubanga bakyali bavubuka bato, ne bakuume n'obulamu obwa omuwala kubanga abawala tebalina voice ng'eyo, naye ng'ebintu bino ebisinga tulaba nti bavubuka be babadde nga babinfluencinga. So tubasaba beekuume
babeere nga beekebeza, babeere nga ne babeera nga bali mu ntegeka eyo ng'ey'omukwano beekebezenga, babeere nga beekuuma, naye nabo abo babeere nga beesanze nga balwadde batwale eddagala consistently. Emisinde nammwe musobola okwetabamu ku Sande? Tugenda okwetaba mu misinde binyolya mu bujjuvu nnyo. Kampani yaffe erina tent namba gyetaddewo wano, tugenda kulera ne decoration ne zibbana zaffe, era tugenda kukijjumbira nnyo n'amaanyi lwa nsonga nti omulamwa guno tukkiririzaamu nnyo, era tugenda kubeerawo ku Sande. Yesebo. Ito News Uganda tuli wano mu Bulange Mengo n'abantu ba Kabaka abazze okugula obujoozi bwa kits bwa Kabaka Birthday zigenda okubeerayo ku Sande. Ssaabasajja ng'ajaguza emyaka 7 egy'obulamu bwe ng'ayogoma. Ebitongole eby'enjawulo, kampani, amasomero gazze okugula obujoozi wagira enteekateeka ezo z'akaweefube okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Katika Masauti Miranda waliwo Bulange Mengo okukunga abantu mwena eggwanga okusingira ddala mu bweru naddala abantu bange abamu katika Masauti okwenyigira mu nteekateeka ez'Obwakabaka ng'ennaku z'omwezi 6 ku Sande eno. Fenna basaba tuyingire emisinde gino nga tujaguza emyaka 7 ya Ssaabasajja Kabaka. Emisinde gino si kudduka kyokka nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, wabula tusaasaanya information ey'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Naddala ffe abasajja Kabaka bwe yatukubiriza nti ffe abasajja tugenderemu okulwanyisa ekirwadde kino. Bakubiriza mwenna tudduke era nga buli omu atambuze amawulire ago mu bitundu byaffe byonna. Ssaabasajja Kabaka awangaale.